Ekirungi mu Busiraamu eno tetulinayo basumba nandiga. Mu Basiraamu tulina bantu bokka, tetulina mikiriga neki. Mu Busiraamu tetulina kiriga neki. Tulina bantu bereere. Kibola Saidi eri bagibba bambi kuba mulimu aba. Bassebo ne bannyabo njagala kwogera ne Sheeka leero mu ngeri ya kisajja kikulu. Musomese bw'aba waakuyiga ayige leero, bw'abanga si waakuyiga agwe mu kyawandiikibwa Bayibuli kye yayogera nti ne bw'omuteeka mu kinu n'omusekula era asigala bw'atyo. Ekisookera ddala bassebo ne bannyabo, ekigambo kye bayita ndiga bw'okisoma mu Bayibuli si kivumo. Kati Sheeka akikozesa nga kyakujerega, akikozesa nga kyakutyoboola, akikozesa nga kyakuvuma, kyakujeeja. Naye ndi wano okumutegeeza n'okutegeeza mwenna abatuuliriza nti ekigambo kino kye bayita endiga mu Bayibuli si kivumo. Kati obutamanya n'obutakola lisaaki, obutamala kunoonyereza n'okubuubuuka n'ebigambo kye kitawaanya baganda baffe bano, kye kibaleetedde emitawaana n'okutuuka okuvuma kabaka wa Buganda. Kubanga bo tebasooka kunoonyereza, bakyamuka bukyamusi, ne bajja ne babuubuuka ne bakwata emizindaalo ne boogera. Kati leero kankuteeke mu kiraasi nkusomese. Endiga bassebo ne bannyabo, Bayibuli bw'eba eyogera ku ndiga ekozesa ekigambo ekyo okulaga obwetoowaze, obukkakkamu, obuwombeefu obuli mu Bakristaayo. Ejjayo ekikula ky'Abakristaayo bwe bateekeddwa okubeera. Era okumanya ng'ono omusajja takola lisaaki wadde n'akamu n'akati, naye oluzuuka ku makya n'ali entende ne bamuwa amasavu gaki, ne bamuwa amasavu g'endiga n'awuutako, bakazi be ne bamuwaana nga gy'akwata omuzino ng'ayambalira Abakristaayo. Kubanga ne byasomesa byennyini tabimanyi. Bwe tusoma mu Quran gye bayita Surat al-Hadid, essula y'ekyuma oba kyammwanyi oba kyakasooli, nange simanyi, mu ssuula ya 57 Surat al-Hadid essula y'ekyuma aya ya 27 egamba bw'eti: oluvannyuma ne tubagobereza ku Ibulayimu ababaka baffe abalala, ne tugobereza oluvannyuma lw'abo Isa mutabani wa Mariyamu, ne tumuwa enjiri, ne tuteeka mu mitima gy'abo abamugoberera obukwatampola n'obusaasizi. Kati ekyo Bayibuli kyejjayo ekulaga obukwatampola, obusaasizi, ekisa, emirembe Abakristaayo gye bayina. Ebbanga lye muvumiddwa Obukristaayo singa twali tetuyina bukwatampola, singa tetwali bagumiikiriza, singa wano wayiikadde omusaayi, naye tuli bagumiikiriza ng'endiga bweri. Tukoteka emitwe, si kubanga tetumanyi gye tugenda, si kuba tetumanyi kye twagala. Kati ekyo ndowooza Sheeka bw'onoddayo abakyalo bakubuulire nti wakoze ensobi, olunaku olulala oleme kuddamu ate kugwa mu bikopo. Adduse emisinde endiga, omanye ebiriga. Bassebo ne bannyabo, ekigambo ekyo nkugambye si kivumo. Edda ffe mu kyalo twayinanga abasajja abatamiivu nga bw'anywa akengege ne kamulinnya ku mutwe ng'ayinza okuvuma banne, n'ayogera ebigambo banne ne banyiiga nga balowooza abavuma. Mu kyalo eyo, mu kyalo baabangayo ng'ayimira naga Bangladesh, olwo bw'akuvumye, bw'akuvumye ekivumo ekisembayo. Bwe twakula ne tutegeera nti Bangladesh si kivumo wabula ggwanga oba nsi. Kati ye Sheeka, omuntu yenna akozesa ekigambo ndiga ng'akitwala nga kivumo tayawukana na batamiivu beewaffe ku kyalo. Kubanga aba ayogera ebintu nga n'okubimanya takola ki, tabimanyi. Kati kankuteeke mu kiraasi nkusomese. Bassebo ne bannyabo, Zabbuli ey'ekikumi, Zabbuli ya 10 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna Bayibuli egamba bw'eti: mumanyenga Mukama ye Katonda, oyo ye yatutonda naffe tuli babe, tuli bantu be era endiga ez'omu ddundiro lye. Owulidde? Zabbuli ey'ekikumi olunya olwokusatu, Bayibuli egambye nti abantu ba Katonda bonna bayitibwa ndiga. Nakugambye nti ekigambo ndiga kijjayo ekikula ky'Abakristaayo bwe bateekeddwa okweyisa mu buwombeefu, obukwatampola, obusaasizi,
ekisa, emirembe, okwegendereza byonna bigwawo. Tudduse emisinde. Ezeekeri essula ya kumeka ya 34. Ezeekeri essula ya 34 nga sheeka oliawo tumanyi nabyoyogera kubanga bambi oyagala bakuwaane. Bampaana agenda kubasuula ku mitawaana. Kyovula muzaala abaana bangi ne bagenza okubabala mu myaka 10 nga temweyongeddeeko wabula nga mwetoddeko bwetoozi. Kakati wuliriza 34 Ezeekeri olunyirwa 30. Kansoma olwa 31. Nammwe endiga zange, endiga ez'omu ddundiro lyange, muli bantu nange ndi Katonda wammwe, bw'ayogera Mukama. Kati endiga si kivumo. Ekyo kyenjagadde leero nkusomese oleme kuddamu kukwata muzindaalo kuyimirira mimbali n'olowooza nti ovumye nnyo Abakristaayo. Ekyo kyenjagadde nkusomese. Bwe tusoma mu Matayo essula ya 25, Mukama waffe aleeta embala ez'emirundi ebiri. Aleeta embala ez'abakkiriza abayitibwa endiga, n'aleeta n'embala ey'abo abajeemu abatakkiriza Yesu ng'abaleeta mu kifaananyi eky'embuzi. Kubanga embuzi za mpaka. Embuzi n'ebirevu byayo eyina empaka togirabanga nako. Ogiwe ebigiyamba n'esigala ng'ewakana. Ogigamba nti amajjini mabi n'esigaga nti malungi. Ogigamba nti Muhammadi yafa teyazuuka n'esigaga nti nze gwe njagala. Gw'osaaga n'embuzi nga yawakanye. Ogitwala ku ttale naye mugenda mwesika bwesisi. Kaakati wuliriza Matayo essula eya 25 ngenda kusoma olunyiriri lwa 32 mpaka ku lunyiriri olwa 33. Bayibuli egamba bweti. Bayibuli egamba n'amawanga gonna gali kuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, naye alibayawulamu ng'omusumba bw'ayawula endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo, naye embuzi ku mukono gwe ogwa kkono. Awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti, mujje mmwe kitange be yawa omukisa musikire obwakabaka obwabategekerwa okuva ku lubereberye, okuva ku kutonda kw'ensi. Mukama yeebazibwe. Endiga ze zigenda okusikira obwakabaka bwa Katonda. Naye embuzi bagenda kuzikwata n'ebirevu byazo baziyingize mu muliro. Ebirevu bifuuke essubi eryokya embuzi. Si kye tubaagaliza. Tubaagaliza kwenenya mukyuke mutegeere nti Katonda kyayagala kye kino. Ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeera amazima. Okumanya ebigambo bino bikulu nnyo. Muhammadi bwe yajja n'abikoppa. Yabikoppa nga bwe biri mu Matayo essula ya 25 kubanga bw'okkirira wansi agamba bwe nali enjala mwandiisa, bwe nali n'ennyonta mwanywesa. Agambe ne bali aba embuzi alyoka azigambe nti mwe embuzi nali n'enjala ne mutandiisa. Muhammadi byonna bwe yabikwata n'abiteeka mu kitabo kino bakita Riyaz Swalihina. Hadisi namba ya 8 kyenda mu nyegambo bweti. Abu Huraira kitegeeza taata wa Kapa. Taata wa Kapa radhiyallahu anhu yagamba nti mutume wa Allah SAW yagamba nti mazima Allah nannyini kitiibwa n'obugulumivu aligamba ku lunaku lw'enkomerero nti owange gw'omwana wa Adamu nalwala naye tewannambula. Aliddamu nti mukama wange nkulambula ntya ng'ate ggwe mukama w'ebitonde byonna. Alimubuuza nti abaffe tewamanya nti ddala omuweereza wange gundi lwe yalwala naye n'otamulambula? Okiwulira nga bwe biri mu Matayo essula ya 25. Kati ono sheeka ye tabimanya abuubuuka bubuubuusi kubanga bamuwaanye. Yayagala kabampaane nvuma Abakristaayo bampaane nfune likes nnyingi kubanga ye byanoonya. Tasooka kukola kunoonyereza. Yalowooza bintu bya kumuwaana buwaanyi. Naye njagala kutegeeza sheeka nti oli mu kuswala. Oswala buli lunaku. Tugenda kukwambula buli lunaku. Ensi etegeere nti toyina ky'omanyi. Kubanga singa obadde omanyi tewandiwalampi batakuwalampa. Tewandirumbye kabaka atalina kyakukoze. Tewandirumbye Bakristaayo batalina kye bakukoze. Gwe waliwo owuliddeyo Omukristaayo yenna ayimiridde awo nti ayimiridde mu kyaki asomese ku Busiraamu? Gwe waliwo muwuliddeko? Naye kubanga temwina byakwogera. Qur'ani katabo katininya katayininguna bigambo biri byansanafu njereere. Kati musalawo mulumba Obukristaayo, musalawo mulumba buli muntu yenna kubanga mmwe bambi temwina byakwogera.
naye bwe munajja eri Kristo Yesu asobola okubawa ekisa n'abawa ebyo